okubira omuwanguzi agenda okwewangula ettu ya Ssekukkulu ebirabo biri wano. Kituufu. Simanyi oli mu kwaya eyimba ennyimba z'amazaalibwa? Ndi wa alto. Alto yeetya? Simanyi. Naye nze mpulira kinnyanguyira. Okwogera. Olina okubeera ng'olina eddoboozi ly'oyimba naawe. Ennyimba z'amazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 zigenda kubeera live ku BBS Fine nga omugenda wulira ennyonza for the very first time. Sebugwawo wasuza otya ssebo kansubire nti oli bulungi tubale tusaba olabikeko ku TV kuno obeeko kyogamba eggwanga mu ddakiika ebbiri ezisigaddeyo. Nekana kanyuno nga tusikaseera nnyo. Webale nnyo Simon, webale nnyo Hafi na watugoberera ku BBS Fine n'okusinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nze Sulaiman Sebugwawo era nga akadde kano nzija butereevu gy'oli nga nsinziira wano e Kansanga ate munaye ngenda kuba mpayamu n'abantu beeno batubuulire ku bizibu oba ne ku kusomooza okwenjawulo kwe basanga. Jjukira ntwolekera ennaku enkulu ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga ebinyigiriza abantu mu ngeri emu oba endala n'okusomooza kungi ddala naye olwaleero ab'e Kansanga be balidde empanga era twagala okuwayamuuko nabo tumanye biki ebimu ku ebyo ebibasomooza. Omukulu Sebo wasuza otya? Ndi Sebo. Oli butereevu ku BBS Fine agwani erinnya? Amanya Joseph Kyabago. Tutuuseko mu kitundu kyammwe olwaleero twagala okumanya ku bibasomooza naddala mu kitundu kyammwe wano. Ebisomooza obwavu bungi n'emirimu mitono ennaku zino. Ogamba obwavu n'emirimu emitono tutegeeza ki? Obwavu n'emirimu emitono. Ogamba emirimu gibeera mingi obwavu tebubaawo? Emirimu giba mingi nga weegiri basobola kubeera bwavu wantu wali emirimu. Street yammwe n'ey'e Kansanga kusomooza ki kumusinga okulaba? Actually kati ndaba ovuga boda kusomooza ki okuli mulimu gwammwe wano e Kansanga? Okusomooza okusinga okubeera mu mulimu gwaffe wano kale bisomooza boda bingi nga boda erimu obumenyi bw'amateeka bungi kati nebagambwako bavuga bubi batomera omugambako oba n'omunenyako balina kyomunenyezaako ebigambo ayinza okuwerekeza ebigambo bingi ebibi ennyo n'omuga boda teguli mu katiibwa konna nakamuko bimu ebisomooza bingi nnyo. Ebiseera bisinga tuba twolekera ennaku enkulu ebyokwerinda biragayamu olw'ensonga abantu bangi bagenda mu byalo nababa nga olwoli awo maaso tebakyagakumidde ku maali yaabwe kati mu ababoda oluusi bababba mwetegese muti okwekuuma? Okwetegeka mu baboda buli muntu alina kwebereramu nga ye kubanga n'ababoda betubeeramu nabo bennyini nabo babbi kibatuukirira. Bannamwe babbi? Babbi. Kati ffe tubeewale tutya abasaabaze? Musaabaze balina kwebereramu kati ebiseera ebisinga kujanga ku stage ng'okwo olina kusinga kunoonya boda ya stage kubanga boda esinga okubba abantu zijja ku makubo n'eyimirirako kati omusaabaze bw'omugamba sente zigenda ewantu ye agaana tajja kukkiriza sente zikola ki zigenda wantu. Bwanalaba ow'ekkubo yajja kugamba nti ow'ekkubo taseera ajja kugenda nawakkubo bw'aveeyo ng'ate akomawo ng'agamba nti omuntu gwenzije wano anzibye atandika babuuza yaani ng'ali nange sina bwe ngenda kumuyamba kubanga yamugje ku kkubo nange ne mugamba nti ku kkubo wali wajja omuntu nsina munange walina okudda kubanga nange ayita kkubo lire ekkubo liyisa abantu era walina ekitegeeza eno stage mwe mwagifuna? Eno stage boda stage n'akapande kaakati kati omuntu omupya nga yakayingira omulimu gwa boda nga yagotandika okukolera wano ayita mitendera kyofuna stage oba okukkirizibwa okukolera wano? Kakati wano wajjula sire ebisinga tugende ku mitendera omuntu amanye emitendera gyayitamu mu kifo ekirala obawa? Emitendera omuntu gyayitamu okufuna stage kati waliwo abakulu abatwala boda walina okusitamu n'agenda emakindye wewali kati bano abatwala aba stages n'ayita n'awandiisibwa. Kati ki ekimwawula ku balala? Ekimwawula ku balala waliwo kadi zino za kesisi ze tuyina kubanga ne uniform zijja bakyazikolako because ziri mu process. Uniform zijja kale wabale muzeeyi esebo ekirala nja kwebaza Katikkiro oluguudo luno baddeko ebisomooza bingi nnyo kubanga abayisaawo bano ebidongo bano badde bayitidde otuwe mula ab'ebidongo babadde bayitidde otuwe mula bano balina ennyimba ezo zebakuba ezagiriddwa bano Oweekitiibwa Katikkiro mwebaza ki? Mwebaza okutukwatira kw'abo abantu
kubanga babadde basusse nga bayisa wano ebidongo byabataddemu agayimba agatuwemula okamala obukamazi olusi tuna abaana baffe bawummudde kati oludde abaana baffe bawummudde ekintu ekyo kyogedde neogamba nti ne mu baboda mubaddemu abantu aboogera ebigambo ebyo kati ate era woyogera ku bayimbi kiki ekiviirako abantu okwogera ebigambo ebyesitaza kisinziira ndoza gye yakulira ejinja kitwala eri kuba eri gyakulira ku bantu gye yava kikomewo mu bazadde gye yakuzibwa tuze mu luwumula ate oluwumula luwanvu abazadde obagamba ki abazadde balina okukuuma abaana baabwe kubanga ensi ntabufu nabagula muno gwe tulimu nabo abamenyi b'amateeka bangi mwabo abaana babodaboda abazadde balina okukuuma abaana baabwe kyesinga obbakuutira kakati muyimbi ki gwosinga okwagala kale mwabo abatawemula bali badde abayimbanga obuyimba buli abedde tofaayo naffe wetuli abennaku zino ate muli bafu ngezaako gweyogera omuyimbi nkubulira oluyimba kali nze nja kukubuulira omugenzi basudde yayimbanga ennyimba owa baasi duniya ne weenoonyezaho amakulu g'ekyo ekintu abasinga nakati yafa naffe ku mulembe gwaffe tulina sebatta sebatta naye yayimba bulungi muyimbi mulungi nnyo naye kafeero yali muyimbi mulungi era nga begamba nti abayimbi abaali abalungi bamulembe guli si bamulembe guno bano ab'omulembe guno beenoonyeza kasente tafaayo byayimbye naye alina abaana naye tafaayo nti byayimbye ewaka abaana byayimbye abasomesa ki kale sebo BBS Final kokyali nze Sulaiman Sebugwawo njagala ate munaye nkwerekereze n'ebintu by'abantu abali wano ekansanga ebizibu bingi nnyo ebisomooza wenzijidde wano ntegeddeko era nange ndabyeko ku bubenje kubanga wonna mu kkubo lino mulimu obunnya obutonotono oba oliawo nga emmotoka etuukawo oluusi ekakibwa omugoba waayo akakibwa okusiba oba oliawo nga ate amuvaako emabega ategedde nti ono agenda kusiba kale biviirako obubenje tugenda mu nnaku nkulu bannayuganda mwena yonna gye musinziira okubanga mutugoberera ku BBS Finance enyongera obakubiriza okwebereramu ng'enjogera bweri weekuume oba olina woolaga muno mugambe nkuumirako n'oba otaddeko kufulu mmeka ku luggi naye bamutegeeze nti siriwo oba oliawo wanawulira akonkono oba aggulawo ewuwo anaavaayo n'akubanga ate munaye akubeereramu era ng'enjogera bweri BBS Finance Sulaiman Sebugwawo nkoze Robert Kalemera okutusaako ebifaananyi tusisinkane olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka awangaale.